Identity government official ne government ya mwe mbagenda jira bisanti bali yake ekyo tebakiteeka mu mawulire. Owantegedde teri mukungu wa government kabere ala chairman lero suwa chairman asobola kutegera ndi bagenda kulabisa government mu mbeera eyo owa kulabisa minister omuntu bakiteeka mu kala tekiriyo tekisoboka. Ekyo ngomazo kiteekaawo kati government eina protocol mwesasulira ensimbi. Kati government eina protocol mwesasulira ensimbi mbagasereza government zijja mu ki zijja mu quotas. Are we together and yeah? Are we together and yes? Government ki munsi yonna mu protocol ye mwesasulira nekwata hard cash ne muleta na mukwasa omuntu mu kamera. That's not the real protocol of how the government operates in terms of paying its debts. No, that is a deception and playing politics. That is reverse psychology. Onachogedde bulungi nnyo. Teri government katika soko bakoze staged deception nga yaruna kulumu the same day sente nezijja ne bazisasula from which ministry and from which government account jibajje sente ezo with immediate effect. Nkubuuza with immediate effect bazanyo omuzanyo nakulwemu immediately the sente nezijja era ne baziteeka mu kamera mu nakulumu ngolaba kikola makulu the way how the government operates. Kitegeza tuli mu mafia system eya government esobola operating within the means in the interest of its ganga games. Okubalaga the government operates mu mafia politics oyo sente bazijja with him okuwozidwanga milioni 10 kwa account ya government. It is impossible. Kaine kadi ya government konyola maze kukua mafuta ko petrol station ojiwayo no ganywa fuel station manager na sayininga oba pampa attendant na waganywedo no sayininga. So kino kitubagamba nti mafia government mafia system wete operating kati wali okola no kombeso wani wekigenda obalira wewano wewa omayibu okola ekintu tosubira nti kigenda kuzza omuzigo. Abantu bangi abanja sente government ya Museveni abagenda okuvaayo bakube emmeeza bagenda zigenda basasula bagenda zijja wezigendo basasula nga kino kyabaddewo bazanya emizanyo gino okulaga public nti bakola naye abantu bangi abanja government sente bagenda okuba emmeeza basuppliers abasupplying ebintu owe Masaka nga mwamusasudde ne batamanya nti yadde deception nga tebajja kitegeera. Sente za government tebamalaga zijja gye ziva protocol si bwetambula. It is impossible. Kino kyembagamba mbere very careful nnyo nabana abantu babazanya ompulya bulungi nnyo. So awosagale tulwewo njagadde mutegeere buli kimu kyonna bwe kiri eyo tuvuddeyo era sagala kulwawo. Kati buno obubaka njala busindikira abazadde abaami n'abakyala. Nzize mbagamba lunye
nti mu Uganda mulimu okutuga okutta abaana b'obuwala naddala abafunye eryamugema ne bagenda okusomola okukira malwaliro ga gavumenti. Abaana bano waliwo ekigendero ekibatta intentional ne bajjamu body organs ne zitundibwa. Malwaliro okuli Mulago, okuli Kawempe, Kiruddu n'amalwaliro ga State Cancer gali mu Kampala district. Batunda body organs z'abaana abawala abato ate abaana bano bamaliriza babasse. Ekintu kino nze nkibagamba ebbanga ddene nga temukiwulira abantu bangi bali mu kufiirwa abaana baabwe nenga teri help. Mbadde mbawo obujulizi buno ebbanga lino kati njagala nkuzanyire audio zino za concerned citizen eyafiirwa omwana n'ebintu ebirala mbiwulire. Gwali kuno ng'oli mu diaspora olina omwana omuto naddala emyaka 16 okudda waggulu ng'alina eryamugema oba bakazi oba yakazaala abakazi bamwe bafa mu malwaliro naye ng'ekibasse babajje mu body organs nga temumanyi. Wulira bulungi nnyo. Ogamba otya Tikyalumbuye obulamu bugamba ki? Munaye no ku nsonga eyo gyoyogeddeko ey'Kawempe Kiruddu amalwaliro ga gavumenti bannange battira ddala abantu. Omwezi oguwedde banzitira muwala wange mwana yagenda mulamu ngera bamwesipye okulaga mulamu bagenda mulongoosa Mengo Kisenyi tebalongoosa bantu nkimanyi. Ne bamulongoosa omwana bwangu ne babawo omwana abaaliyo kubanga nze ndi bweru. Bwe babawo omwana bababuuza omukulu ali atya mbu ate omukulu ali bubi. Bababuuza abadde kiteboogero kakana bawo mu ambulance okumutwala Kawempe okutuuka e Kawempe bagamba baali bawerekeddeko nti ono afudde. Babagamba oke bw'aba afudde mu katusayininga twali maiti bagaana babuzaabuza batwala omwana bamutwala e Kawempe mu ddwaliro okakana mbona afudde. Ekyavaamu kumutwala mu mochali okutuuka mu mochali okukebera omwana Tikyalumbuye nga baamubejjulamu okuva ku mutwe paka wansi baamubejjulamu byonna ate ne maiti nayo ne bagaana baali bagigaanidde nga batugamba bagala bbaluwa ya poliisi egamba yagala bbaluwa y'eddwaliro nga babuzaabuza kubanga byali bigenda basibya kubanga abantu abali ku ground baali tebasobola kwogera baba baali tamanyi kigenda mu maaso nnyo olw'okuwunga okwaliwo ate yaliko omuganda we yali muto ne naye nga baamutwalamu buli kitundu kya munda baakitwala awatali permission ne maito gitwera baali bagiremedde ne weewuunya ki ekigenda mu maaso mu ggwanga lyaffe. Naye Mukama nga ye mubeezi, Mukama mpa amaanyi n'obusobozi mpozi nfiire ku kyeyo wenkomerawo e Uganda nina okukola revenge tebinnaggwa mu ngeri yonna oba etya obulumi bwange okusobola okunvaako eri amalwaliro ga gavumenti n'abasawo baago. Nja kukola ekisoboka mu busobozi bwange oba ndikola ekisoboka mu busobozi bwange okukola revenge yange. Nsaba Mukama anteeremu amaanyi n'obwangu kubanga battira ddala abantu. Oyinza kutta mwana wa muno omulamu mu mwaka 18 ne mumusala bwe mutyo basawo mmwe bannange mulinga watali bannansi mulinga watali bannayuganda kale olemwa Tikya. Ng'ogyeko n'ekyo Tikyalumbuye omanyi onaasonyiwa audio mpeeza buwanvu kati batomera n'abantu waliwo omuvubuka abambi yali akamala university awo bamuyita Nasifu ndowoozera myezi 3 embegeena musajja wattu afunye awo kakalimu ku construction company omwana w'abandi myaka 2 bamuwadde mbu akole bamuteeka awo mu ndeeba awo ku luguudo mbu naatereeza obwo bu signpost mbuno tebayitawo mmotoka mbu bali mu kukola ki mu kuzimba luguudo. Omusajja gye wamattuka n'atomera omwana w'abandi n'amusaabala n'amuttirawo. Okiwulira bagenda okugenda mu ddwaliro okuggyayo mu mayiti ng'era naye baamusaze baamubejjuddemu ne weebuuza maama buli mirambo egifa e Uganda bwe gityo bagibejjulamu ani abawa olukisa. Okiwulira ekyo nakyo n'olemwa ng'ogyeko n'ekyo. Kati abantu basazeewo okwenywera walagi wabe nakunywa sigala waabwe ku bintu byonna eby'omunda bife batuuke okwagala omutwala ng'eriri eryafadde. Okiwulira ne weewuunya abantu abatalumirirwa bannansi abantu abatalumirirwa bantu ba bulijjo ng'ate nabo bazadde n'owulira obusungu n'owulira ekintu nga kikunuguna.
abantu baffe ne weewuunya banaddukira wa malwaliro yonna katuwali obutemu na bulabe ebidagala bye bayingiza mu Uganda byonna biri expired byonna ebisinga butwa omuntu n'agwa eddagala ng'ayagala awone mutwe ne weesanga ng'ate gweyongedde bweyongezi omuntu n'agwa eddagala ng'ayagala kuwona musujja n'owulira nga gweyongedde bweyongezi n'owulira obusungu nga bukuluma okiwulira kwegamba ensi yaffe yafuuse yakola ki yakutwalamu bibumba nsigo biki n'ebyera n'owulira obulumi nga bukutta abavubuka bannayuganda bandibadde babeerawo ne batunuulira ensonga ne bazirwanako bonna bagenda ku byeyo badduse abalala bafuuse batamiivu kunywa njaga kunywa mairungi kunywa bbiya tebakyalaba kigenda mu maaso mu ggwanga n'owulira obulumi nga bukutta bannaffe abamu bannabyabufuzi olubawaayo akasente tebogera ku nsonga ziruma bannansi ye olumuwaayo akasente ne famire ye ng'alya nga yeezibika ng'asirika abantu baffe obulumi ku ground abantu balina obulumi ne weewuunya n'ogamba ani agenda okuvaayo ayambe n'ogamba ye mukama ffe yatwelabira yatuvaamu abantu baffe bonna bafa bwe batyo kyeyonoonero abula mukama atuyambe n'owulira obusungu nga bukuluma nga bukujjudde naye nga tolina kyakkola naye nga mukama ye mubeezi mu busobozi bwange bwonna bwe ndiba nsobola mpozi nfiire ku kyeyo bwe ndiba sifiidde ku kyeyo nja kulivenyinga okufa kw'omwana wange n'abamutwalamu ebibumba n'ensigo n'ebira byonna bye baamuggyamu ensonga ezo ziwulidde kati njagala mpulirize bulungi nnyo kati naddibanga ayingiddewo gwe wenna muzzukulu wa Nambi ne muzzukulu wa Kintu muzzukulu wa Kyabazinga muzzukulu w'omukama wa Bunyolo muzzukulu wa Kabaka wa Tooro muzzukulu wa Musinga Charles Wezire Mumbere muzzukulu wa Mugabe wa Nkole and the rest of the country. Listen to my message very carefully. There is a silent ethnic cleansing in Uganda. The system of Uganda. Let me repeat this statement in English, and let me be loud and clear. To all my fellow Ugandans, wherever you are, in each and every part of the country where you're coming from, and where you are listening from, there is a silent ethnic cleansing in Uganda via the Minister of Health in Uganda. How? Here is the story. In some of the far hospitals across the country, the so-called doctors, the biggest number of them, they're not real doctors. These are SFC soldiers camouflaging to be doctors on the behalf of the state. They keep on giving long dosages to patients or the sick people in those hospitals. The same happened to different pharmaceuticals or pharmacies in Kampala or in other areas of the country. Be very careful where you go for medication, which doctor is dealing with you, and where you buy your medicine. Be very careful. I'm telling you this because I've gathered a lot of information about the ethnic cleansing via the Minister of Health. Be very careful. If you go to the sub-pharmacy looking for a certain medicine, and you get a chance of getting that medicine, and you start using that medicine,
When you take that medicine for 2 consecutive days and you don't get any difference, please visit another hospital or another doctor to change the medication with immediate effect. Because you might be taking poison without knowing. These days, when you go to the hospital in Uganda, you might not come out of that hospital intentionally. The moment they cross-check your personal data and they found that you are indigenous Ugandan, chances of surviving are very little. Even if you are so sick, even if you are not so sick, the moment they check your personal data, they make sure they're going to finish you. Slowly by slowly. So please, whenever you hear this message, be very careful. Amalwaliro gemugendamu si malungi. Abasawo abasinga obungi si basawo. Ba operative ba government. Bwe bakebera personal data nebachula nti indigenous. Eddagala bakuwa bakuwafu. Ne clinic zino zo ba dressing akugenda ogulako eddagala clinic zibanfu. Eddagala bakuwafu. Nesinga bakuwa eddagala eryo nolimirako olunaku lumu n'owulira nga tokyusize eddagala liveeko lisuule noonya omusawo omulala akebere akuwa eddagala eddala. Abantu bangi bali mu kuyiwa obutuwa nga kiri intentional okubakirinzinga slowly by slowly. 1. Baamala dde okukola survey nti kati abantu okulya mu Uganda kizibu. Kati bwomera eddagala nga si ddungi kitegeeza ombigo tekusobola kumaintaininga eddagala eryo olw'okuba nti olya bubi, olwedde oli mulwadde, olina stress, olina buli kimu, olina kufa mpola. Kati baganda baffe mwenna across the country mbagamba mwegendereze amalwaliro, referral hospital, municipal hospitals, council hospitals, and some local clinics. And some so-called international hospital or some private hospital are owned by the state ministers and the first family members who are intentionally operating under their secret weapon of cleansing people via medication because it is their system. Because the system is sophisticated nga tojja kucleaninga muntu onti yafudde oba kibayita foreplay nga bibeerawo natural muntu asobola okufa. No, waliwo mission etabanna-Uganda ba indigenous. Bwe bakeera mu personal data wo nga toli indigenous ng'oli waabwe, they don't. Eddagala bakuwa ddala, treatment bakuwa ddala, n'ebyokuzaala bakwata bulungi nnyo. Kati ba indigenous mugenda okuzaala ng'abaana bammwe muba mugenza okuzaala n'oba ng'obadde ozaala bulungi nnyo. Lw'olotegeera nti ogenda kufa, mukazi we agenda kufa, bamuforcinga okumusala, ogenda ku Caesarean bamuforcinga. Ekyo akiwakanamu jangu wano mu comment section. Nkiddamu, mukazi we ayinza okuba yakazaala abaana babiri nga bazaala bulungi, waddayo ku lw'okugwokusanga bategeera nti emission baagala mujjawo, bamuforcinga omumusala. Era kasita mukazi wa musala kaba kaweddemu. Naawe omwami oba abaana mwenna mukitegeere bulungi nnyo. Waliwo omusango ogwali mu kkooti ne mawulire ne gufa ne guzikira. Nayogerako wano ku nkola ey'abasajja okubagamba nti babawonya obukyafu n'okwetangira endwadde nga babakomola. Eyo munnange nabaga project nnene nnyo. Naye n'abasaaba bagisookera bagitegeera indigenous project bagidduka muno omusango mweguli mawulire gwa New Vision yagukuba ne bukedde babagamba muguzingeko. N'abateeka complaint badduka dda kati bafuuka ba refugee nganzi. Lwaki? Baliviringa secret yeyo. Kati muganda wange ali eyo nko kino nkigamba gonza okuli n'osinika ebinyo omunya bbiya. Mubeera ku tikiti okuliza mboozi z'amalwa awo omudde gwe mugoberera ayogera bitakwataga. Gonza lwaki emboozi z'okuwemula n'okwevuma n'okukola ebigere bita zibeera nnyo baziwa amakulu than emboozi ezibasomesanga zino. Naye ng'enkyogenda kulwala ekisakkiro, enkyogenda kulwala olubuto, enkyogenda kulwala akalindamenyera, naye nga gy'ogenda togenda kuwona. Abasoma history w'ensi eno engeri gye bakendeezaamu ennamba y'abakaddugala Waludova bayita mu malwaliro.
Museveni ne banne basoma mu butabo basajja basooka okufuga ensi zino zonna bayita malwaliro gy'ofiira nga teri agenda ganti gundi bamusibusi abulira mwako ekizibana kyandayoga temwagala kusoma nakunoonyereza byafaayo bajjajjaffe babajja ku lukalu Africa nabatwala mu busibe obwobutali bweyagalire baatuuka ekiseera ne bafuuka bangi nnyo kati bafuuka bangi nnyo babayiwanga ku bizinga ebyenjawulo kati ku bizinga ebyenjawulo bambi baakoma ne bateekayo obuyumba ne batandika okulaakulanyayo era omuzungu yabalumba n'atandika obbakendeeza ng'ayita mu bujjanjabi ne babatale baggwawo nkuweeka ekyokulabirako mwenna abawagizi b'omupiira nange nkuwagira ndi musajja ayagala nnyo football namusambako ko ne saamugenda wala naye ekintu ekisinga okumalira obudde bwange obw'eddembe baguyita mupiira pozi ne firimu n'ennyimba bafunye obudde naye mbalaba nnyo musugumbiza nga mwagala nnyo ttiimu ya Argentina ne mmanya Argentina kyeyakola bajjajjammwe ensi Argentina yali y'abaddugavu abaddugavu bayitije obungi mu America ne mu Bungereza babakola babatwala Argentina ne batandika ensi eyo n'ekyo ekibuga kya Argentina ekikulu kyali kijjudde baddugavu bonna ne batandika okubateekamu ebirwadde abasigala ne babatwala mu ntalo nga babeerwa baaliwo banava mu nsi za Europe baaliwo ne basigala ne basomba buli muddugavu mutwala mu lutalo lwe balwana ne babalwa ne Paraguay abaana lwensi gye balwanaawo bonna tekuli yadda ekyo si kigenda okuyita nga tebakyakola dde 1%. Abali almost nga bakola 70% bagenda okudda nga tebakyakola 1%. Babalumisa ebirwadde ne babamu eddagala nabati Argentina tebankoya abazzi abamesi tebankoya abamesa yali yabakaddugala nembalamu mbwe empagira Argentina owagire yattajjajjawo kaddugala niwankubadde atava mu Uganda nemwe muliko ekikyamu bitubasomesa Museveni asoma buli katabo konna akalimu okendeeza omuntu ng'akendeeza ani takendeeza Munyarwanda akendeeza Munnayuganda. Emboozi z'enkunyumizi eza Argentina za 1918, 1920, 1930, 1940, 1815, 1823 gy'emboozi z'enkunyumiza. Kati ne Museveni ebitabo byasomamu naye n'ojja ne kugamba nga alumbuye nawe okisussa. Si kisussa butategeera bwe bukisussa kubanga totegeera. Mbuulirire tefa yonna bikuyamba okumanya n'okutegeera kubanga bw'omanya osobola okwetangira. Bajjajjaffe tebaamanya baazigwamu naye baatuleetera ekintu kye tugenda okulwana okwegagambulako kye tutamanyi oba tulikiwona kubanga wano we tuli mu kaseera ak'akazigizigi naye wadde nga kaseera k'akazigizigi ate twebaza Mukama ne tugamba nti waakiri yeebalo tubikkulira n'atuwa okumanya kubanga bw'otegeera omanya solution weeneeva okusobola okwegagambulako ekizibu ekyo. Kati buno obusajja bwagezaako tumalawo mu mbeera yonna ey'otutemaatema ne bigaana ne bugezaako tumalawo mu mbeera ey'okkuba bannaffe amasasi mwalaba ng'emirambo enkya n'eggulo ne birema ne bwebuuza nti tukikoze tutya lwaki be tulwanyisa okumalawo ate beeyongera bungi. Kyova olaba nti buli kubala bantu okubaawo bafaayo nnyo okumanya ba indigenous bali bameka ate abaabwe basigadde bameka. Jjukira okubala okwo kukolebwa oluvannyuma lwa myaka 10. Bwe bakizuula nti mu myaka 10 gyokka bannayuganda ate beeyongedde bweyongezi ne bagamba bano basaaga. Baateekawo amalwaliro agaabwe bo gye bejjanjabira
mwe bateeka ebyobujjanjabi ebituufu. Mugaffe gye tuddukira awo ge tusugumbiza nti kubanga ga gavumenti tetusasulayo nsimbi, ne balyoka badde baga ebyobujjanjabi ne badda ne mukati ne beeyagala. Bw'ogenda eri kye bakukola kusalira magezi kuwa ddagala ffu, odduke ng'okaaba nti leero bigaanye mu nnongoose, anti olw'okuteeka mu sikaani bakugambye ekyenda kyesiba kyetaaga kulongoosa owone. Bwe bateeka ku operation todda ngulu, bakufunamu emirundi 2 kubanga bo kutta ne bakuggyawo baba bakuwonye, baba bafunyeemu. Bakutta ne bakuwona ate ne bakufunamu ne organizizo ne baziryamu ensimbi empitirivu obungi. Baagabana ebitundu byaffe, waliwo atwala emitima, waliwo atwala ebibumba, waliwo atwala ensigo, waliwo n'atwala obutaago. Ebyo bwe babikuggyamu bo baba bagenze kufa bugagga, so nga ate famire baba bagirese mu kwazirana ng'efiiriddwa omuntu waayo. Kale no twegenderezenga nnyo, wadde baatwavuwaza tetulina ssente, naye layisa agula buwanana. Amalwaliro ga gavumenti gye tuddukira mbu ga bwereere, tukkakkana tuluguzeemu obulamu. Genda mu ddwaliro lya private osasuleyo ku kasente, naye waakiri okimanye nti okyasobola okuwangalako mu nsi muno.